wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kanyigira ddala ne ka stopping nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Kipya ekituusewo Uganda. Kino bulijjo ndakitandika programu eno ennungi empya gye tusaba okuludda olunaku olwaleero egenda okubanga enyumira eggwanga Uganda omwami Tuula. Essaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya buli lwamukaaga olina okuba ng'olindidde. Abakyala mutuule. Nze abadde agenda nambye mu Luganda. Atuuse eri mu Luganda. Darling, I also went to good schools. The city wa Church of Uganda, city wa Umeya, city wa UPE. You don't have to go to a good school to speak good English. Side chick, Diana. Yes. Where? CEO side. Wife. Yes, I'm going to support wife. Okay. So I'm so happy for you guys because this is very good. We needed this. Yes. They're just daft. Because daft ng'omuntu talina bidala by'alowooza. Alowooza musajja nfunyani ntutte mwani oyo mufumbo kantwala oyo. Daft. Diana Kakunda is my name. Yeah. You don't need to go to good schools to speak good English. So no rest. He has to lie to protect me. He has to lie so that I am not hurt. But why is it that Oli yabeera amanyi nti no gyendi? Kitegeeza ki that I am the queen? I will repeat myself again and again. We are very peaceful people. We love you. Ze nkupulira mazima simanyi batubaagala. Just twakwate mwagala tubaagale. Naye tujja kubaagala byambaka. Eno ye one mega concert of the year. Kampala de mutagenda twela
abira Shiba Karungi Queen Kama agenze Rugogo Cricket Ovo muneyanziza live concert Friday nya October emitwalo ebiri okuyingira VIP emitwalo 5 emeza milioni 3 ono bamwita mama tusubira ono ya mama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 VIP emitwalo 2 ono ku Sunday nga mukaaga Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 VIP emitwalo 5 zino zendaga za Shiba zikomekera z'omwaka guno era jja kulwawo okudda ku stage Bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. For sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they know it's Matt. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. N'olwekyo genda mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyagamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde ddala kalasinga bw'abeera naye sakutte musula nakutte wano ate awo gwatuuse bulungi weewuunye nno nali mugambye nti gwaba akubye gwe baba yakubye wano nali mugambye nti gwaba akubye bwe kiba kumuwogolera luba lugogole kyonjoga lwaki onjoga mwenzange bwaba tebwekayuula ekimu anti omanye okwayuuya tosobola kwayuuya omu ne bwebambwa nga ye yayuuyiza naawe yayuuya ekyo abatogaa nakutulamu bwe nti neewuunyiza nnyo nali sikirabangako mu myaka bwe kyojja ku dduniya obadde tokinkolangako kutuula bwotyo ne ŋŋamba leero ng'ate wadde tozirina zaaweddemu nnyo tesobola kuggwamu muzeeyi kati oyinza okuŋŋamba kyo notaŋŋamba nti obweddalira epesa sisibe so mwasibye mutya mwasize mutya Juma Karim it's a Friday njagala okubeera ng'ate mbeebaza tubatoledde ku salaamu abaliko nzija mwenna abali ku Executive Media mwenna abatambuza waaka abaagala muzeeyi Kagatto abanjagala ng'omuntu timwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu the Muslim fraternity mukama yeebazibwe eri bannaffe ab'eddiini endala mwebale mwabafise obudde ne mubeera ng'ate mugamba kankonemu ndabe ki ekiri ku Executive Media Shame Manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja ate ng'era ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda era nga Ddamula agikwasizza maanyi nsaba nkutumireko ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asuubira ojjita suubira nti anaagita kati kubanga waliwo munne yaliwoko nga ye Mayanja yabeera naye emyaka akyakutte Ddamula eyo njagala okutumirako abantu mwenna abali eyo abali ku mirimu egy'enjawulo abantu bakyali baffe mikwano gyaffe abali ku mawanga omuli America Canada bamuyitaani musawaani Sawodora mu America oyo naye mugambe nze so njagala okubategeeza nti buli kuva ku Monday mpaka olunaku olusemberayo ddala olw'Essande Executive Media ebeera ekola tukyakyusa ebintu bingi era mmwe abaagala okuleeta obulango oyagala logo placement oyagala mentions oyagala kubeera nga tukuwa kalango kalamba ka visual tukayiseemu gwe beera ng'osalawo busazi tubeere nga twagala kufuna kasente tubeere nga ate tutandika okuba nga tusasula ku bakozi ngaani betukola nabo officially tujja kubeera nga tufuna abakozi baffe abali official daddy your girl is going to make you proud one day yeah
So mwe abatulaba abatambuza waka waffe mwe mutufuula ab'enjawulo naye nsaba aba tiktokers abatemamu waka waffe tobonaabona nnyo na kujjamu logo kubanga ono waka tumuteekamu amaanyi okulaba nga tumukola so tuteekamu amaanyi mangi ne ssente nnyingi okulaba nga tumuteekayo ku channel so bw'oba oyagala okumusharingako naawe obeereko kyofuna oba akawunti yeetambule ate tobeera wattima nnyo kubeera ng'obika logos zaffe kuba naffe tetubadde battima ate kugenda ku reporting accounts kuzisiba mpozi n'ekirala nze ekinnuma nze simunansonyiwa nnyinza okuba nga ate ndi mubimuuko okukusinga bw'oba otema waako ono temanga bw'oyagala kubanga aba yafulumya edda nga bwe twomwagala naye teweepampalika n'otemamu akalango fe obulango bwe twagala bubeeremu n'olwekyo obulango bw'abandi bwo buleke nga bwe buli mukitegedde gwe tema biri ebisigadde byonna byonna bambi obulango buleke so bambi enjagala okwebaza ate n'abo abamutemamu bo ne basiga nga batuwadde ekitiibwa kyaffe ne balekamu logo ne babeera nga barekomendinga n'abantu okujja ku YouTube okuli Edward the Great ndowooza yeka gwe naakalaba akola ekintu ekyo abalala sinaba kubalaba so Edward the Great thank you so much thank you oba ye PI love ateekako obaka PI n'akatima naawe okola omulimu gw'amaanyi naye abasigadde swima bamumpeereza leero swima obonaabona nnyo n'okujjamu logo togijjaamu kubanga naffe tuwako ono tumukola ffe tumukuwa kati ojjamu logo ate ogambe nti wuwo waaka okitegeera munange bona ajjamu logo ffenna tukolagane ffe tetulina kye tufunamu bw'otemamu waaka waffe naye ate teturipooti nze tetukoze gwange lwaki gwe obonaabona okujjamu logo atematema waaka oyo singa nze naalaba waaka oyo ku mukutu gwonna nga tali mu logo ya executive media nja kubulookinga channel nja kugiroopa kubanga banzibako content wange nga simubawadde without my consent era nali omu ku bantu abagamba ba bloggers bonna tumubaleke bamutememu osanga nabo mbaleke we bafuniramu naye ate bwe tuba nga ffe tubalese mufunemu ate nga gwe obonaabona nakujjamu logo zaffe ate awo gwe toba wa mazima oba mulimba nnyo logo girekeemu kiringa bw'onaabeera ng'olina emmotoka ng'ogiguziddeko emipiira wadde emmotoka yiyo naye era esigala ng'ensi eyagikola yagikola ki yagikola n'olwekyo ensi eyakozewaako oyo girekere ekitiibwa kyayo ekitiibwa kibawe so bonna abaagala okubeera nga bayambako executive media okubeera nga ekulaakulana okulaba nti tutambula nayo ebeere ey'amaanyi the sponsors okuli tubaaniriza mujje on board naye twagala okusooka okwebaza abali already on board okuli Bubbles Beauty awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 abakola ku nsusu z'abakyala kossa n'ez'abaami ng'ate tebeerusa okuli Ali Car Rentals asangibwa Boston e Massachusetts era yapangisa mmotoka okuli aba Grow babudaabuda mukyala okuli ba Nisha Portraits bo bakola bisiige ne bateeka mu mayumba g'abantu ab'enjawulo okuli Mimi's Glamour bo bambaza abakyala kossa n'okubeera nga babudaabuda emibiri ne giba nga gigonda kossa n'okulabika obulungi okwo kossa aba Eco Photography and Videography bo bakuba bifaananyi n'okubeera nga ate bakola ku mikolo kwata video z'abantu n'okutereka memories zammwe ate ne bazibawa nga nnungi kossa baani awo abalala benneerabidde producer nerabidde JJ Events, JJ Sounds, nabo bo bakola te ku sound omulungi ddala kussa n'okubanga bapangisa sound okupangisa screens okuzimba stage abo nabo ate bo bali mu ttulu bali abwe bo ate bo balabye nnyo okulaba nga ate tubeerawo nnyo aba JJ Events simanyi oba kuno bayinako gundi yaabwe tebannagireeta omukulu JJ nsaba ate ompe ku lower third yo tubeere nga ate tulanga business yaffe etambulye eddala bulungi kwe kuli aba Sanctuary Juice bo baasalawo ne bagamba executive media temuddamu kubonaabona na byakunywa buli we munaabamukola nga tuleeta ebyokunywa buli we munaabamukola nga tuleeta ebyokunywa so naawe osobola okubeera eyo n'ogamba Shamimu nze nkola branding mbakoleddeyo amasaati aba executive media mbakoleddeyo t-shirts aba executive media zino enkofiira za executive media nga ziva wano n'ozituleetera n'ogamba mbaguliddeyo setup mbaguliddeyo akameeza mbaguliddeyo bino mpolampola awo tugenda kuba twezimba ate tubeere nga naffe tufuuka ab'enjawulo lunaku lwakutaano muzeeyi tuba tuli mu byafaayo atunyumizaako we tutaali
otuuza abaana bo bwoba tolina namuzeeyi yabagamba ebintu bino ayagala kubeeranga nfuna engeri gye afuna engeri gy'abiwandiikamu abaana bagende nga banoonya katabo ka Sematimba Ibrahim agamba nga ye muki ye muwandiisi ye author abaana bammwe babeere nga bayina kye banyumya. Waliwo abantu bangi, waliwo mukono gwange ali USA, ali Canada, erinnya lye mama yani yali agambye nti ajja kukitandikako kuba yangulira, alina n'akatabo ke yangulira ke nali nnoonya, oyo naye mwogira nnyo. Kaliwanga sikalabangako. Ajja kaweereza, yaŋŋamba yabulwabulwa muntu akaleta naye ng'akaline yankubira gennyini ng'agamba nkalina mu buli ngeri yonna. Waliwo n'abalala abawerako, kuba oteeka n'ono Samantha Muhanji yagambye tukola ki? Tugulira emmotoka. Naye tukunoonya kubanga ye Shamimu yagambye nti tulina kye twetaaga ate ekisingawo tujja kubanga tukwetaaga tukulaba era tujja kufuna ne bw'oneebuzaabuza bwema nkitwala ate yeebuzaabuza ne bw'onaabula obwenkaniddeawo ne bw'onaabeera bizi tujja kugumiikiriza kubanga tuli bantu bakugumiikiriza. Tusanyuse nnyo okubalaba ku Executive Media. So olwaleero omuzeeyi wano ku Executive Media tubasaba musubscribinge mulikinge kosa no commentinga. Tuleeta ekipya nno very soon seri eyitibwa Crossroads egenda kubanga etandika ebbanga ttono nnyo bagenda kubanga bata trailer ey'amaanyi egenda okuyugumya eggwanga lino omuli abazannyi abapya. Nebaza nnyo Mukama nti nze ne muzeeyi tubeddewo okulaba abaana abo be mugenda okulaba mu ssaawa yonna trailer eyo. Muzeeyi abakuttemu balinako amaanyi ge. Mbakuttemu balinako amaanyi gange ne byonna njagala kwebaza muzeeyi Kagatto kankuwa ebimuli byo ng'okyali mulamu. Ennyabo wembadde nga bize muzeeyi ng'abakwata mujja tubuulira oba tubatadde batuuse oba nga tebannatuuka babadde half baked naye nga wonna bwe twabakwatirako embeera yali mbi nnyo. Gaali magu. Amagu ogamanyi? Kati eggu libeera singa onoga emmwanyi embisi eryo liba ggu oba magu. Ennyaanya embisi nga tennayengera, empafu, ebintu bwe biti eby'empeke ebyo gaba magu bwe kiba tekyali kito. So tujja kubanga tuleetako era njagala producer waffe owa seri yaffe egenda okutandika very soon Mwendi muzeeyi mwali n'abaana baffe abo betukutteko abato ate abalungi abazibu. Tugenda kubanga tukolayo bakayita batya producer mukayita batya mu lufirimu olulimi lwa firimu bagenda kubanga tukolayo buli omu ajja atubuulireko ebizibu byayisemu okuva bwe yayigira ekibiina kino seeti yabadde etya first time mu kamera oba obuntu obutonotono nga seri tennaba bwe tugenda osooka okuta musooke mulabe nti Shamimu bakoze omulimu ne muzeeyi Kagatto then after trailer efulume trailer bw'efuluma baŋŋambye producer agambye trailer egenda fuluma bw'emala ofuluma abaana batandika okuta obuntu obwo olinga bw'ayogera nze bampita gundi nayingira bwe nti najja sinkola kino naye nze bankuba ogukonde ku gundi. Engeri gye ndi muwombeefu naye ddadi wanfuna wanzaalira eggwanga waliwo batuuka ndoza nebagala naye bannantuka oyo omuwala ono ate mujja kumweta mu Professor Bone. Tulina Professor Bone bannange alagibwa ku buli lwa mukaaga ssaawa emu n'ekitundu ku Power Magic. Ku buli lwolabanga nga lunaku lwa mukaaga ng'ogenda ku Power Magic ssaawa emu n'ekitundu ng'olaba Professor Bone n'abaana be. Ate tukyaleeta ebipya bingi tugenda kutandika skits zaffe very soon muzeeyi nange n'omuntu omulago tunaaba tusiimye okukolako naye. Naye oyo ng'anaaba n'omukisa. Ajja kuba n'omukisa gw'amaanyi. Ate ffe otumanyi tuwa young talents omukisa. Muzeeyi lwaleero agenda kuba tuyitiramu ku byafaayo ebyokubanga kati omanyi tuli wano mu Uganda ffe ngaffe aba 1990s 1991 1992 34 2000 ebintu bino tulowooza tulabye naye bwe natuulako ne maama mukyalawo naŋŋamba mmwe baana mmwe nze ndaba ensanyuka gye musanyuka mulina ku bikizibu ndaba nga ate ababeera mu nnaku enjereere. Naŋŋamba baayingiranga Kigalayini ogimanyi? Yalinga wali Kasubi awo mu Kirundu n'okkirira awo.
nga basibye obusipi ng'osibye ekiwato n'oli nalowooza okikutulamu ne bakuba ekikalu ate nga bo bakuba ekikalu bayambwe zino empale ze twambala ezo eza high west naŋŋamba ebyo byonna twabyambala dda kati nze tebakomezza ebino ebinene ebyo baziyita edda zayitibwanga bell bottom ezo bell bottom nga ffe tulowooza mbu tuli bakitalo era yaŋŋamba nze mbatunuulira wano nga mwambala ne mulowooza muli baki ebyo byonna temulina kipya kimuge enviiri za afro abakyala kati ze bambala za 1973 afro kuva 69 paka kuze mwadigidanga mama nga okeera ku makya ng'okeera ku makya n'ogenda nti olwaleero tulaga wano okudigida mweva mbivira mbu ate leero nagenze gindi ne mubeerawo mu kafo kamu ke kafaanana obubi ibane nesirabanga bifo bifaanana bubi nga byakaakati bikyakalirwamu olaba omusajja yakugamba nti munda nga mwonna etemagana erungiya n'omubi enki kirabu eyo yali Suzana dadi Suzana yaliwa yali Nakulabi awo wali ebitaala bw'otuuka Nakulabi musinda ng'okkirire kasu wane wali gundi New Life Bar New Life Bar eyo yaliwo naye kaali kabaala nga kabubaala katono Suzana yo yali nayitikira mu ng'erina ne holo nnene nnyo nga bw'olaba gundi holo yaayo yali yenkana nga bw'olaba Bonita ng'erina stage yalina stage yonna nga eriko ettaala wansi nga gundi mwe yakubiranga Eclas Kawalya nga mwe bakubira bagitanga top 10 band nga mwekubira nga mwalimu kyenasinga okwagalamu okwetegerezaamu mwalimu gitene nene nnyo yabanga nene ng'oli agikuba atudde na bwati eya bass eyo nga agikuba atudde na bwati era mwe nalabira ne gye bayita Hawaiian gita bagigalamiza wansi oli agikuba nga ateekako akantu bwati agikuba alina akantu kakoonako bwati kati eyo Hawaiian gita yankoba naye nga bw'aba agikuba akoonako kati wano taata omugambi bamuyitanga Charles Sonko ye yagikubanga Charles Sonko ng'ali ne mukyala we bamuyitanga Frida Sonko yabuuza wambuuza obanga nkwagala amazima nkwagala era gwe nambeemu ye yayimba oluyimba olwo ye yali Frida ne Charles Sonko be bazaala omwana gwe bayita Sonko waliwo Sonko era abadde mu kadongo kamu abadde nga ne Sebatta be bamuzaala Lutaaya vuuko ye Lutaaya Sonko Lutaaya be bamuzaala naye ng'ekiri Nakulabyawo kati buno bonna obwo bugundi bwajja luvannyuma New Life Bar kaali wano bw'oba okkirira naye nga bwe baali bapulaninga tawuni ye Nakulabye baali bava ku lwaleero bwefaanana kubera temwongeranga mu bizimbe biri awo okujjako awaali nayitikira supermarket eyo ennene eyo weeri wewaali gundi awo wewaali ogiyitako bwoti Suzana we yali awo naye nga nnungi nnyo ng'era oli bw'okyakala n'otagendako mu Suzana olunaku oba tewabadde Kampala kati ng'olunaku mutambula kirabu zimeka 4 oba 5 kubanga bw'obanga otandikidde mu Suzana nga bw'obeerako awo waliwo kakirabu nga katono bakayitanga terasi bw'oba ogenda Kasubi so kati ennaku zino yafuuka dipo oba yabbi oba yakyawo mu kkoona awo oludda luno ne bagitanga terasi nako kaali kalungi dipo ya bbiya erimu ne Renzo erimu ne bikinene nnyo terasi eyo kaali nga kalungi nako nga ogendamu okwo okumalirawo okwo budde kutwaliriza budde kuba kaali ka kizungu nnyo nga temukuba kirabu emu anti kuba olw'okubanga temwabanga music ono oyo webwemu nga tabeerayo nga music yabeera mulungi nga tugamba nti ani ali mu Suzana ti mu Suzana eriyo top 10 nti tugende tulabe Cranes mu Topaz Moses Matuvu mwe baali ne bakola Afrigo Cranes omanyi Moses Matuvu si muntu wakwagala byabufuzi Cranes yali eyingiddemu ebyobufuzi bwe batira bajita baani abo bwe baba bakwatirawo kuba yali omukulembeze w'eggwanga awasizzaamu omuwala alina omuwala gwe yawasa yali akuba ebidongo Saara kati bwamuwasa bamulaba mu firimu oyo kati Saara si yali Amini yawasa omuwala yali azina mazina mu ndongo bagondi bagiyita mu bandi ya Eagles jazz band yali yegindi yembalala mu bandi yembalala nga omwe yali azinira namukwana namuwasa nja kuwa n'embaga ye n'ebifaananyi bye nja bikuleetera ku mbaga eyo twali basaale saaliko naye twafulukinga bifuna kaakati olwo ng'amabaala wano g'ogamba nti nno
gamaanyi katutuka tulina governor yateyo governor Bala andi governor eyo gyolaba kati olwaleero edda ye yalinga Kololo Night Club yalinga Kololo Night Club okuva edda ngere eri awo awo si ye yali mu industry area yali ye Kololo Night Club okuva edda nedda yo yalinga awo era nga omuntu nga bwavaawo nga n'atambula n'agamba naye kakati nga bw'oba ovudde mu Kololo Night Club owulira nga tomatidde n'ogamba munno nti omanyi nti tugende mu bonanza eriwo Kitintale bw'otuuka ekitintale mu junction yawo n'obanga dda kidda kinnawattaka awo we yabeeranga bonanza eri ku mukono ng'ebeera ku mukono gwa ddyawo endo ng'ebeera awo eri kakuuse olongo okuyingira mmeka siringi 3.5 kati nga muva museneme mitwalo 3.5 nga mwali babbeeyi kati gulowooza oba ne ku mulembe guno ntuuse enfaanana nti ngolo mwambala mutya mugenda mu club zino kuba kati abaana baba bagenda mu club kati nze bino neŋŋendayo bwe nti afe tulwalingako nti oteekwa kwambala oti waliwo abayambalanga kamiimo gye twayitanga kamiimo yene buno bupale kati endaku zino ate bo bwambala nga bupayipo ate nga bulebera eno nga bulinga obutatuuse waggulu kati ate ng'ezaffe zituuka ng'etuuka naye nga kakuza ki kakutte naye nga toya musonso buno bupale buno bwe bambala abaana kati obubanuuna buno nga fitting mwabwambala dda nkutidde ate olwakuba mwenjita fitting fe twagitanga kamiimo nga bebe kumiimye nga koyambala ng'essaati eyo mweze muyita fitting nga tugita slim fit ng'ebaamu dati simu nga tugidda muno nekukwata bweti wamma n'ozina ezzina nze ganzigwamu nagazina ne gaggwamu era kati ontwala nemba nga sikyalina nsigalira kukola buki olwo oyambadde bukumiimye wansi waliyo ngatto kikubanga omusonso tegwagendanga mu kirabu naawe eyammwe mwaffe gwagendangamu nosooka mugikyusa muti maama omanyi kano gundi kakola nga tuzinaganunga senkubuga siyaasa senkubuga ate yali taliiwo senkubuga yali mwana senkubuga ze wano mu 1908 mwana muto abo bona babenoni kibuuka baana bato baana bato kati nga mukoona omusonso awo mazina nga cha mwayina mazina kige mwayinanga cha ne lumba bamuzinanga oyinza okuzina amazina nga regi n'olwekyo genda mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyaggamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde kalatinga bwabeera naye sakutte musuwa nakutte wano atagwatuse bulungi wewunye no nali mugambye nti gwabakubye gwaba yakubye wano nali mugambye nti gwabakubye bwekiba kumuwogola luba lugogole oyo lumba naye ono lumba ate sausa abange kati ngomuzinanga be bagoba era guli kyebagamba nti nga mumanyi okwetolooza abakazi ate ago nago ng'omala kutendekebwa go ate gamanyi nga togazina waliwo ne Christopher Kadoge yali azina ag'okubupiira nga bayinza okuba nga mugazina olina ate abomanyi n'ayitawo paka mu mulyango
ani boba ku bupiira naye nga olina kumala buyiga obuzinirako olwo abakyala be mugenda nabo bambadde ki ng'omaze okwambala mu miimo abakazi bambadde ki bukundisho buno babuyinako bayambalanga mu kyesinziranga ku mwaka waliwo omwaka we bayambaliranga nga bambala ebikongo ng'osiba kino kyokwese rap and tie rap and tie bwe byabeeranga n'oyambalirako waggulu ka topu n'osiba ekitambala kiringa mu byemulaba byaba Nigeria bye basiba leero twate twali twabigira ki ku mikono n'osaako embalasaasa babiruka birusinga kati bw'oyambadde bino kati bino byadda ate bye baalukanga biruke nga si bya bubidisi bwe biti nga baluka biruke mu bugoozi bye bayita embalasaasa n'okwata ensawo n'ogyambala n'oteekayo najja musikati y'empamvu bw'abaayibanga tagize ng'azigenda n'asiba enviiri n'akola afulo ku mutwe kati nga bw'olaba waliwo omukyala gwe tulina okuzannya naye yali mukwano gwange kuva nga tuli baana bato kisawuzi kyala kisawuzi enviiri olaba zaatera okukuba nga ye design yabangawo era ojja kulaba ne ba Michael Jackson olw'okuba baazaalibwa biseera ebyo era olaba zenviiri ze baalina babone emu era ye design y'emu kati kyembuuza abakyala nga ensikati zino empanvu zibasobozesa okuzina ebyo mmwe gujja olaba abayimbi bonna abalungi ab'edda bayimbiranga mu ngoye empanvu omuntu anaayimba obulungi tekimwetaagisa kuzina n'anaazina obulungi ate ye temwetaagisa kuyimba yaba muzinyi ng'era amanyi okuzinira mu ki kyogamba ndi bano bakatumwa be tulaba ku mikolo tebazina naye tebaba mu makanzu gaba mampi abakazi ababeerako tebaba mu magomesi abaana be bagamba nti kirira nyola kolooti tebaba mu magomesi tebabiba biwanvu tebazina nga naffe tuzina so bino byonna bye tukola si bya ffe kyova olaba tetulaba mawulire twewuunya okuba nti mwe temuyiiya twewuunya kuba nti mwe temuyiiya ate mudda mu byaffe olwo nga mulina club zinga mmeka wano Kampala waliwo eno Kololo Night Club mwe gye mumanyi oyogera ku mwaka ki kuba buli mwaka gwalina ezaagwo njogera wano eno nga Amini akyalikaawo Kololo Night Club yaliwo twalina Topaz Suzana yaliwo kakati wali bw'olaba Sir Apollo Kaggwa essomero Sir Apollo Kaggwa ku luguudo lwe Wakaliga awo Emmengo we walinga economic nayo kirabu naye ebiseera ebyo yali eyitibwa baali bagiyita New Life emabegako yava emabega nga New Life ku mulembe gwa Amini yasooka nga nnyiniyo bamuyita Kamulu kati ng'era kyova owulira nga weetadde mulala mu bwa Kamulu obuki obutaala kuba yalimu amataala ga buli ngeri bwe butaala obwani Kamulu owe Masaka nanyini abadde nga nanyini mabaasi gano mabaasi ga Gaso ye yali nnyiniyo era mu eyo kiraabu eyo abakubi b'ebidongo abasinga obungi mu Uganda mwe bavudde mu Kamulu eyo Kamulu Night Club neefuuka New Life neemala neefuuka economic ku mulembe gwa Amini bagikyusa ne bagifuula economic nga bakoze n'omwenge nga baguyita economic ng'abantu eyali anywa ecupa 10 onywa 3 buli economic olw'okuba ate twali mu biseera bya economic wo manyi buli mu gavumenti ejjejja ne gundi eyaayo bagiyita ki enkola eyaayo bw'onajja nga kati eneyaffe bwe yajjanga eyagala modernization eri yajjanga eyagala economic nga egamba nti ezese economic wo baguddewo olutalo ku byenfuna era ebyenfuna n'abikola nga n'abitereeza yabitereeza kyova olaba yavaako nga Uganda tebangibwa wadde ddoola emu teyabitereeza emyaka gye yamalako 8 nga ddoola egula siringi 7 tekyuseeko nga pawundi egula siringi aga nali nsoma tolowooza ni nali mukyakaze nali nsoma ebiseera ebyo naye nga kirabu zonna ozijjukira ozimanyi n'okugendayo gwe waliwo wano omwana atamanyi gavana wadde asoma gye bali bangi abatamanyi anti lwakuba abaana era kati olw'okuba mu kibuga babatiisa nayo olaba kakati bakyalinga biri nefa lulinga ogenda ng'omanyi tewali kyojja kusanga teriiyo banyugunya teriiyo ki nga tebababba ng'ekyokukolera kyaliwo baali balangirira mu ggwanga lyonna nti oli kugamba nti gundi ali wali nti yateeze gundi abba ekyokumukolera ng'akimanya ekigenda okubeerawo masasi nti ali ludda nti ayingidde awo nti muveeyo abatali babbi nga bavaayo ekiddirira masasi
Nibo bangu dduka bolinde bakulaga nti oyo ye mubbi ngaba military batambula ku ngudo zonna. Tiyo lya bye ne chabye nti mukakasa bye nti nga bagamba abasigade ndi muveyo. Pa! Ngaba kubembwa. Kyatuuka ekiseera ng'oli ne bwasuula akakadde oyita oli nti sente zo zigudde. Kakati kirabu zaali mpitirivu. Kirabu zaali mpitirivu. Eyo Kololo Night Kirabu. Mugendera olwo muki? Motoka. Waliwo boda. Bw'oyagala kugamba tewali boda. Motoka. Ngamba tewaliwo boda. Ani abeere wali omuyita munaku nga kati embeera eriwo. Motoka. Nga tupangise motoka siringi 10, siringi 15, siringi 75 ng'ekutwala gy'olaga. Nali olwo ntambula n'omukwano gwange. Ani? Bamuyita Francis Kyeyune. Akola mu UBC. Wali nakati aweereza omupiira ku UBC. Lumu ensero wadde tutambula ne Francis. Francis kati ku kirabu baliwe manko ntandikirawo wemba nyeyungirako. Tuli ro kirabu nga bw'omanyi okuzunga. Tuvudde mu twata ne twageva mu economic. Muvudde. Kati Francis abeera oludi Kampala. Nziraka Kawempe. Otambuza bigere. Ekyo sesali munaku. Ngamba ngolomugenda. Awo tutambula tunoonye tulabe tunonye wetugendako. Waliwo we bayitange wa mubiru. Mubiru we wanumba oba okirira kufufa yita kufufa. Obenga ekube erigenda erubaga weryambukirawo waliwo ennaku ezo weboleze motoka wansi olabanga wansi ebiseera ebyo ebbala yali ku kkubo teyali ku kikko wali watereevu nga tebannagulumizaawo baayitangawo wa mubirunga naye awo wanyuma nnyo birawo omuziki nga waliwo akaziki kaawo naye obwana obwali nga buyiga okuba nga nabo bujjawo bendongo nga ate mpitirivu nnyo manyi abaana abakoppa music abakuba ow'abalala ate bamukuba bulungi nnyo kuba bamulwako nga bamuyiga kati tuvaawo nekyeyune nga asibye ettundubaali zamidde tutambula tugenda tutuuka Emmengo ku economic nfuna emmotoka entwala nze ndowooza ne munnanga agenda kukola ki kufuna ye yasalawo okutambula mu kifo kyate ky'okutambula nga dde yali asula odi Kampala ate yatambula dda Wakaliga kati ebiseera ebyo omanyi biseera ebyo tebyalinga bino ng'ate ebiseera ebyo poliisi omulimu gwayo era nga ebeerako n'ekigambo ndowooza simanyi lwaki bakijjako ennaku zino kwalingako help police to help you kyabeerangako naawe kuyambe nga poliisi ebiseera ebyo abantu bootera okusanga mu mmotoka za poliisi mubeeramu abapoliisi 2 oba 3 n'abantu abali stranded oba abaana abato nga poliisi be bantu ababeera mu mmotoka ng'ate poliisi teyalinga eno nti bw'oba olinawo bamusangozizza ate bakuteeka wansi ne bakusindika mu mutto wansi no bakutuuza owa poliisi omu atuula eri omu n'atuula eno ne bakutuuza mu makkati ne kabangali zaabwe ze bayita kabangali Land Rover era ng'otuula butuuzi so si byakusindika nze mbirabye kati mbirabye kati poliisi yali tekyunga nga tekukyunga bukyunzi nga buli kimu ekola kye bayita interrogation mu buli kye yalinga ekola kati Kyeyune atambula poliisi emusanga kkirira we bayiwa ebisaaniiko Wakaliga wali veteran akatale kava veteran okuva edda ye yali kiteezi w'ebiseera ebyo nga namwa akoze akasozi era yeetuuma kyova olaba era beri waggulu naye site kanso y'ebiseera ebyo yali ekulirwa Walusimbi Mpanga nga yagirina nannyini kampuni ereeta emmotoka wano bagiyita Walusimbi's Garage kati nannyiniyo ye yali mmeeya w'ekibuga Kampala era yaleeta emmotoka eza City Council kampuni ye Germany yamuwa emmotoka eziyola ebisaaniiko nga zibifumba ne zibyokya ne babitwala awo nga biwedde nga bisiridde baleetangawo bisiridde awo era bwe wajjula ne balyoka bafuna ekiteezi naye nga okuva edda nedda okudda awo ate egindi okudda awo bayiwawo ebisaaniiko eWakaliga baali babiyiwa Kololo ku Lugogo bypass mu maaso g'essomero lye bayita Kololo SS ne City High
muvale yali awo nga oli naggulu katale ngono naggulu kasenke naye wansi awo kubanze nali nasulako enaggulu ng'olwo babiyiwa awo kati omuntu wali wakaliga agenzi poliisi emusanga eyimirire abavuma bali ngera bomanyi enkola ekinywiba entambula nabo bwe babirina okubeera n'avuma bali n'abagamba saagala abantu bammanyiira munammalako n'omwenge gwange stupid bayimirira mugamba twagala kuyamba oddawa ngenda odi Kampala temukimanyi nti nsula odi Kampala abansiruwalirako naye ate ali wakaliga atambuladde eri ne bamugamba nti kakati mukwana oba ogenda odi Kampala ekkubo eridde odi Kampala liri eno poliisi ngeragirira n'olagirira teyakoma kumulagirira neemukwata neemutuuza mu mmotoka neemubuuza nti ewammwe omanyiiwo ye neemuvuga nti obeera ku luguudo ki n'abagamba nti mbeera ku Rashid Khamis awo ku kizimbe kiriko olwalira bw'ogenda ku Rashid Khamis ojja kutuuka awali Namayuba hotel otunule ku mukono ogwa kkono mu maaso g'obuyumba bwa poliisi waliwo akazimba akaliko ekigambo Naziwa kyeyune we yali asula kuba oli agenda n'ayogera nga nti ebyanyumya nga byadda nnyo alimba se naliwo baaba kyova olaba nsobola okukulagirira to that extent kati gwe kala wooli leero we nkulagirira obadde omanyiwo mwewaana nnyo nti mutumanyi wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate batuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sente zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27 Alika Rentals. Rent, explore, experience. n'olwekyo genda mpola mulamu wakugambako njagala okkirize kyagamba njagala okimanye nti nno tojja kulumya mwana wange nga abenga agula ettaka kubanga akwana akawala omutali wakoledde ddala kalasinga bwabeera naye sakutte musuwa nakutte wano ate gwatuse bulungi weewuunye nno nali mugambye nti gwaba akubye gwe baba yakubye wano nali mugambye nti gwaba akubye bwe kiba kumuwogola luba luwogole akazimba akaliko ki Naziwa manyawo twakolerawo nnyo rehearsals nga tutambuzawo bigere kugenda ku Royal Theatre kaakati kyeyune we yali asula awo nga nze ŋŋenze bwe batubuka nembuuza nti omanyiwo nti ye eba eyita eri ne mugamba please muddawa nze wange mmanyiyo mpita eno mutera ne bamuteekaawo neebeerawo kyebyo ebiseera walingawo economic walingawo beero yalingawo okuva edda waliwo ne kiraabu yalingawo okuva edda nedda ne Nairo yalingawo ng'era bamuyita Nairo bia ebiseera ebyo nga badijja ekibe mulina bemugamba nti yo dijja nkolera tewabanga badijje kuba tebyabanga disco zabanga live band buli wamu live band ebyo tebyaliwo walingawo kye bayita jukebox nga gwe wennyini gwe weebeerera DJ wo mwebyo omutaabanga bandi zikuba live kati nga walingawo naye bisinga ndizabanga nga bweba night club mubeeramu bandi ekubirawo kati wabadde oyogera nga waliwo ezo ze mbadde naakakunnyonnyolako nkubuulidde gundi New Life oba Kamulu Suzana nga weeri nga waliwo kali ka terrace economic nga weeri naye nga ne mu kibuga mwalimu ezaamu ebbaala ezaamu kati yali weeri ani eyawano ku Buganda is it Bombo Road is that Bombo Road Sabrina Sabrina atawudu kananyini Sabrina kali kavubuka bwali buvuka naye nga muvubuka oyo yali yeeraga nnyo oyo mukasa
nga yeeraga nnyo yali mukwano nnyo gwa Ssaabasajja ng'era batambula babiri n'omuvubuka omulala bamuyitanga Mutyaba yalinga abeera Lubaga Road awo yavanga mu Kisenyi awo nga baga Sabrina ya Bay. Sabrina ya Jojo wano ize wano Sabrina in fact ize ku mulembe gwa Museveni. Sabrina Hope Mukasa yali mwana muto era Hope Mukasa bwe batandika ne fire okuyimba batandika ne fire Lutaya era Hope Mukasa bayimba bakola mu bandi yabwe bagitanga mixed talents mugundi mwayimbira Entebbe wala ne Diana fire Lutaya soko nzijukizemu omanyi mpuliriza nnyo kadongo kamudaniza Entebbe wala soko ompemu Entebbe osigadde wala nnyo yoyo uyaluyimbirawo mu 1979 uyalufulumiza kati mwayina ennyimba kuremo olaba nakati nze omanyize wange tekako kadongo kamu by the way oluyimba olwowulira empisa z'ogwe mwatuufire gwa 1963 naye olwenga ebyo ebiseera bw'owulira ezo ze n'ennyimba kyovala Moses Matovu agenda n'atunulira abaana abayimba kati he has never commented bw'atunula kuba amanyi bw'ana abagambako bajja ku kati nze ngenda n'enjogera kuba ku music ngoyo abayimbi ne bavaayo ayogeranga niyo mzee atayimbangako naye no tebamanyi nti nzirina era nayimba naye olwokuba nze saalikodinga tesaakola ki nzirina and if I give you my music oyinza okubeera omu kubali ku top ne bwe ŋŋamba nti nkukwateko ku traininga gwe bayinza okwewuunya omuntu gwe traininze byayimba n'engeri gy'abiyimbamu olonga abali bano abayimbi bammwe abaabeerangayo ebiseera bayambalanga batya bayambalanga be basinga okuba smart obusaati obubafiitinga ng'ate bo tebeeraga Moses Matovu by then yali akava mu mupiira Moses yali asamba mupiira Matovu ate olwo abakyala nga bambala batya nabo nga bambala decently tebambalanga bimasamasa nga ezibyo nti biba show ne bweru bwe byamala nga toyinza na muda abako nga bwetaba show tolaba ku muyimbi va ku bino ebyabano najja gye bayita eggaali nadda mu kucunya abantu nga tobalabako kati nze ndi wano nze nga bwe sigenda kwa Afrigo wenyini oba kugenda Kibuli Matovu simulaba kyova olaba nti n'olwaleero abeera mu rehearsal olutali lwa show abeera ategeka music gwe banaakola n'amutegeka ne bakuba oluyimba ku stage nga bwe luli ku jjinja nga bw'oluwulira ku stage Afrika egy'ebenga etandika oluyimba awo bw'oluwulira ne buweeka ku CD bw'oluwulira ne wano ng'ozze yenjawulo eriwo kyova olaba nti Afrika esobola okukola show okuva January ng'ekubira mu kifo kimu ng'eyimba ennyimba ze zimu ng'ejjuza oba oyagala teekawo omuyimbi wa leero kabeere gwe asinga okuyimba obulungi kati omuteekewo emyezi 3 oba anaabakyafuna omuntu n'omu ate kyoba omanya enjawulo eri mu music owaffe gwe twakola olwo nno nga tuli abatendesi bangi n'omusajja eyali amanyi music omulala bamuyitanga Mwami Kisalale omulala bamuyitanga Yeeko Mukasa omulala bamuyitanga Edimandi Batte taata w'abattono kavubuka akakola kuki ku TV omuvubuka oyo Batte Batte si muvubuka oyo mwana nze mumanyi mwana aye kuggwa abayika mwana oyo Batte kajja Batte akola ku Bukedde era nze oyo mwana waffe njajjanga ne katabani kaffe era kamukasa nga tuli mu studio ya Kisalale yalinga wano ku Nasa wansi mu basement eyo naka gye yali eyo studio yaffe nga oyo gundi Batte ajjaawo omuvubuka mwana muto era awo tukolera ennyimba taata we n'akola oluyimba lwa Bunnamwaya beewaayo ye yalukola nga lugamba lutya beewaayo abaana beewaayo ye yalukola ki ye yayiiya oyo Edmund Batte era ye yayimba n'olugundi kakookolo twate nk'entongooliyo kakookolo kwake entongooliyo ondeetera maama ondeetera ye yakuba Batte taata wa Batte oyo ali ku TV ye yakuba n'oluyimba oluleeta amawulire ku UBC n'olwaleero lwe lukubanga amawulire gagenda okukola ki okutandika taata wa Batte yalukola ki Edmund twabeeranga naye Bunnamwaya nga nze mbeera wali maaso ga Zana Standard High
kyovolaba nga njagala nnyo buli gwe mbuulya nga mulagirira nawo nga awembeera nga ndiwo ne mwami Ssekkuubwa ne muto wange gwe bayita Nantajja ye headmaster wa Mmengo SSC leero. Kakati abeera alina kyogamba nti nkulimba abo we bali ogenda n'obabuuza obuuza Moses Matovu akyaliwo tukyalina omukisa osobola okugenda n'obuuza ku muko investment wali oyinza okubuuza ku Captain Mike Mukula naye akyali live. Mukyali ba mukwano ne Captain Mike Mukula. Tetwabeerako ba mukwano naye wabula olwokuba twali tulabagana nga muba mumanyiganye kuba twabeera nnyo newuwe waliwo ku De Winton ng'okkirira Siad Bar Avenue. Nga wetubeerawo wetwaliranga ice cream kuba ye bwe yava mu byekivubuka mwanywako ku ice cream edda kati obadde ogamba nti muleese leero nti twamunywa edda ate nga azze leero bale manyi obirabye kati nyabo kati ice cream yaliwo dda muje ataano awo nanti nina byenkyayagala okumalirayo ate n'oleeta ekirala kati kankulagirireko ice cream bwe twabanga tugenda okulaba sinema mu firimu nga tugenda mu firimu mu cinema halls ezaali mu Kampala nga buli wamu wonna batunda bu ice cream wali awo wali Watoto Church KPC walingawo Nomani Cinema nga yali ice cream nga bamutundawo bwana wali church wano mu koona ku gye bayita Fido Dido edda yayitibwanga Odian Cinema nge batunda ice cream buli kirungi kyonna nga bwe kiri wano awali gundi Amnesia weri eyo nayo yali nze simanya nti yali eyitibwa Delight Cinema. Delight Cinema kati wolaba container nyingi ennyo ku luguudo lw'Entinda bw'otuuka e Nakawa kiriraawo ngodde Entinda awo maaso manyi mbadegera kulagira nti IOV we yabeeranga bamale bateekewo kati bondi awo yalinga IOV naye bw'ogenda maaso waliwo Samtanas awali container nyingi ennyo ziri awo eyo ogusenga ogwo gwolengera ogunene omwo ye yali curtain oba olutimbe kwe twalabiranga firimu eyo gye bayitanga drive-in cinema ng'egendwamu bategerekeka ngaffe ng'obeera mu mmotoka kuba temwalinga butebe nga muyingira na mmotoka mu sinema omwo buli omu abeera mu mmotoka ye okukakasa nti twali ba mulembe gw'amaanyi obukolamu ne bujja ne kaleeta speaker ne kaziteeka ku ddirisa lyeno ne kwene audio ne kamukuleetera awo sound ne kamukuleetera awo buli mmotoka yayingira nga zingira mu mmotoka nga 10 ne mutuula ne mulaba firimu nga muli mu mmotoka mugirabira ku ki ku screen nene nnyo yenkana ng'ekizimbe ekyo ekya National Theatre ekizimbe kati gwe nkuwadde task buli omu asigala mu mmotoka ye kubanga kati okuwulira amaloboozi byomba mu speakers audio nkugambye ne bankuleetezanga obuzindaalo ne babuteeka ku luggi olw'eno n'olw'eno nga bubeerako buli mmotoka eyingira ne mulaba nga bwonyumirwa ne service nga mpitirivu kye tuyita okuba nti tujja giyita hospitality nga babuza tubayambe muli bulungi musasula mmeka olwo siringi 10 shillings kati ndowooza gy'emitwalo nga 10 okugenda okulaba firimu emu kuba ne service ng'eba nnungi nnyo buli kimu kyonna nga mwakyakala nnyo olira ate buli bwali bulamu nze era ngenda neewuunya kati olina anti kati eddembe lingi tuli obulamu butya nga zigenda okuwira omusanvu ng'omutima gukuli mabega bagenda kubba firimu eyo mugitandika ku mmeka firimu kati eyo kuba teraga misana erina kuba yakiro okuba nti osobola okulaba ekintu ekiri ku lutimbe ekiro ekyebweru ne cinema halls endala zonna zaalaganga wabangawo firimu ey'essaawa 8 ne muvaamu 10 ey'e10 n'etandika ne muvaamu 12 ey'e12 n'etandika ne muvaamu 3 ne wabaawo etandika ku 3 naye ng'ezo zonna zibaamu abantu bajjudde ate nga tulaba firimu latest ne bakugamba nti mu firimu gundi kati nga twalaba Guliano Gema nga yakatandika firimu zaabo eyafulumanga nga gye tulaba twalaba Trinity is still my name they call me Trinity. Who finds a friend finds a treasure. The Crime Buster. Banana Joy. Zonna nga ziba zikyali mpya ne bazireeta. Kati ne balanga n'okulanga nga ffe tulanga nti gundi ajja kubeera egindi. Ne balanga nti efirimu gye bayita
who finds a friend finds a treasure. Yavuddeyo Modian kati egenze mu delight. Uli ayagala giraba. Jagenda. Booking a ticket. Naye olwo de jinja nayo ezo cinema waliyo Dingos nga waliyo n'Odian. Ejinja. Filimu zaaliyo bbiri Dingos ne Odian. N'embaale n'eyiganga n'entebe era waliwo gojjagamba Ntebe Cinema Hall. Balabiranga mu cinema so si ya mizannyo yabeeranga cinema hall. Yaliko edda bagiyitangako mwami Masaka yo yali bagiyitanga mwami Masaka. Mubadde nga bazannyiraawo ng'oyingira Masaka bwoti mwami. Naye nga mwami ye yalinga mubaali balagira firimu. Abayimbi baffe ab'ennaku zino. Kirabo ozinnyuse. Kirabo zaali nnyingi. Zikyaliyo. Mbale mayimuwedde oba mwalimu njogeddeko bwoba ziringa 10 njogeddeko nnya. Kamwokya waliyo Conte Africa. Kamwokya ngera ghetto. Kamwokya bwe yali afaanana era bwafaanana. Naye nga wano bw'oba okkirira ewaba Bobi Wine. Wano waliwo we baazimba ennaku zino ekizimbe ekinene nnyo kirina ne compound ennene eyalinga Conte Africa. Awo. Nga nayo club. Nga naye ate waliwo ebwayise waliwo Basesa Night Club nga nayo yakabi. Waliwo ngolo kifo kye mugamba ni kino kifo kya benga kati wetugamba bagende kololeba abagagga be bachakalira. Abagagga wachakalanga ngojjawo ku gundi ku KPC ku Nomani. Waggulu walingawo ka shelter bakayitanga la Quinta. Nga bwogenda mu ndamote mwendo egwa. Ngolo kilabu kije musinga okwesunga n'ogamba awo wano kangendewo. Topaz. Ngabaleta bayimbi kibo bamwemeresa. Mwaberanga mu gundi Cranes Band. Era kuvaddanga y'amaanyi. Cranes Band. Basala mwana ngolo bayimbira wa. Sala mwana yali tannazaalibwa. Baba yali azaalibwa yali buto. Kuba bayimbi wana. Sala mwana era sala birungi. Sala birungi mulala. Sala mwana mu Kongo. Sala birungi mwana muganda wa Charles Boogera Mayanja. Birungi. Sala birungi. Areba Karo Nakimera. Karo Nakimera bwali tebunazaalibwa. Bwa juzi wana. Karo Nakimera bubadde bwana buto kabadde wano ku biwologoma. Twali tulina n'endowooza egamba nti kaali kaana ka gundi ka Swizman. Abadde ng'omusajja abadde nga atambula nga mukulu bwati nga asiba ne scarf muno abadde nga atambula nnyo ne mukasubi omwo. Kuba Swizman ajja ne Dede ne Kawumba. Dede yani abadde akuba ndongo mu Afrigo. Yo Simon Dede. Dede si Simon. Ye Dede ali mu Afrigo nga mwakubira endongo. Ne omusajja bamuyitanga Kawumba. Kawumba yajja ne bandi yali ekubira mu gundi. Yajja ne bandi bagitanga Shama. Bwe yajja n'ekubira mu gundi teyaddayo. Mu New Life. Emmengo. Shama. Kati Kawumba n'asigala Emmengo. Ne bakuba ennyimba nga bazikubira wano. Ng'olwo pipiyo Shama. Pipiyo Shama. Baali wano. Ndowooza owulira voko. Pipiyo Shama. Pipiyo Shama. Baaluyimbira wano. Nzirina bonaabozagala ojja ziteekangako nja zikuteerangako okwo nazo ziwuliremu nazo nzirina kuba mwaka ivu yange music omukadde yenna namutereka mulina kakati omuntu gwansanga nga ebirowoozo byonna bigenze nga kakati ne baleeta waliwo kirabu Topaz waliwo kirabu endala yalinga awo gye bagitanga Vision yalinga awo najja nankumbi awo so mukagundi we yabeeranga awo nka Kafeero disirikirwa around awo disirikirwa ngere erinnya lye awo nga wali Vision yawo nga mubalaba bapepeya naye Vision ate yali biseere bye yali taliwo bambi yebisirikirwa abadde wa 9 mwena bisirikirwa abamuzadde awo mu myaka egyo mu 8 awo mu 6 mubamuzaalidde kati naye awo yali abeera kuba ngira nti we yali abeera awo kuba we namuzangayo nga we mutwala go amuvuganga ngati anti nze nali manager w'omunene. Manager wani? Nga ndi mchali manager wa Kafeero. Waliko manager wa Kafeero? Nga nze muzeyi. Tu oyina tunyumizamu ko Kafeero gogo wabeerako naye paka yomwaya ukana naye. Saya ukana naye.
Yanfaako. Kafeera afanga gwe manager we. Nga bwa manager nabuvaako nabuwa muto wange. Bamuyita Kizito Godfrey. Omanya amaziga ge twakaaba muzeeyi nga Kafeera afudde. Naye tegasinga gange era nze nalemeredde kuba yagenda okulwala afe nga ndi mulwadde. Nange ndi mulwadde ndi waka. Naye nagenda mu ddwaliro ne mulamula ne lwe yafa yamperekera n'antuusa ku gate. Ngenda. Mbezi ya Kafeera gireko ogenda gituwa yokka. Kubanga. Nede bw'onaaba ogyagala kati nze oba ogifunye okuva ku nze. Nina n'abaana abalala be twabeera nabo emyaka gyonna. Omuwala bamuyita Nakakande. Oyino tubuulira Buladina ndibakooyi. Nja kati tuleme kubeera muno. Tabiteeka muno. Akati waliwo kiraabu endala yalingaawo ennamasuba ng'okkirira bw'oti. Wano va ku muzikiti. Oluguvaako omuzikiti gw'ennamasuba ogwo. Ne weeyongera mu maaso awo. Yalingaawo nga bagiyita Aurelia. Nga tesindogomye yereka etyo. Nga wakyali era waliwo amazzi. Naye anti olw'okuba abantu baalinga tebannazimba mu Nankani nga tegalegama. Nga tebazimba mu nga tegalegama. Gwe. Nga gwani agizimba mu. Kati gwe nga weeyitaani. Va ku bino okuba nti bazze okusengula ate ne basangawo abakuumawo. Nze guno mulembe gwendabye omuntu ali mu eno ye one mega concert of the year. Kampala gye mutagenda kwerabira. Shiba Karungi Queen Kama agenze Lugogo Cricket Oval munneeyanziza live concert Friday nya October. Emitwalo ebiri okuyingira byebye emitwalo 5 emmeeza milioni 3. Ono bamuyita maama tusuubira. Ono ye maama Karimunda Pro Max mulala nnyo mukonko n'endongo kati. Saturday nga 5 October Colin Hotel Mukono omutwalo 10 byebye emitwalo 2. Ono ku Sunday nga 6 Maria Frey Masaka shillings emitwalo 2 byebye emitwalo 5. Zino zendaga za Shiba ezikomekereza omwaka guno era ajja kulwawo okudda ku stage. Bashibaholics muliwa ba team no sleep ebisajja ebiwoza Shiba obuwala bw'engoye zitusiiwa twambala distress enkola ya Lakizale obuwero yambala kamu ku kamu muliwa obwana obuva USN United States of Nigeria obuwaza nemala nkukwatako gwe bwepala bitegekeddwa Black Legacy n'ebiwagirwa Shiba Management Westlake Water NBS Nafro Mobile App West Record Uganda JJ Sounds Victoria University Club, refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Airtel, a reason to imagine. This must be ECOP on set. The lame soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Mu bukyamu ate nga alina abasirikale abamukuuma n'obuuza nti bana baba mukuuma bavuddewa ng'ate n'abazze okumugobawo ba gavumenti. Nze wentiira ne nva ku nsi. N'ogamba waayikanda. Kati awo wenjiviirako ne ndabandabe ne mbanyumiza bye nnalaba. Naye nga muzeeyi mwakyakala mwasiba empale za pepe kale. Ogwo mwaka ki pepe kale. Ate za pepe kale ezo zibaddewo mu 1990. Mwasookera mu mpale ki? Empale zaabanga ordinary gundi trouser. Kati nga bw'olaba Owange mzee ayimusi. Olaba empale eno. Nga bweti, nga bwe nnyambadde bwenti. Era nina n'ebifaananyi bye nakubwa eby'ebiseera ebyo bwe biti. Ate kijjuma nnyo kubanga kiri mu black and white. Nabyo mbirina. So empale ng'ebeera bweti naye okuva edda n'edda ng'empale zirina turn up wansi. Zibako akafunyiddwa bwe kati kadda waggulu. Gye tuyita turn up. Ng'empale erina okuba nga kyova olaba nze sisobola kwambala lugoye lutali lugolole ng'akakindo kaayo ki kalina okuba nga kakola ki nga bwe kava eno kasibira mu vuunya lino yembala entuufu n'emabega bwe kati kalina okuba emabega nga kasanga emabega nga weekola ki nga wagatta bwe wati naye muzeeyi mwanyumirwa obulamu era nze kujja nze kati sikyakala okujjako nga ngenda mu Afrigo yokka gye wasigaliza na kino kye wantaddemu okugenda mu Shiba. Shiba nja kujja mugundi mu shoyo. Shiba shoyo eriyo ddi? Nga nnya. Nga nnya. Nako z'omwezi nga nnya October 5 luno.
olwokutano ono ffenna Lugogo nja kujja erugogo naye n'atambula te banaba bangulidde emmotoka n'atambula ntya abantu bagambe abyonoonye ejja kuba teriiwo ogenda ne Kasuku agenda anti ate oyo mubanja ayinza obutannona ajja kukima producer muzayita omutwale mu Shiba kwetaage Shiba kwetaage endo mbadde nawumula ogenda muki Shiba mugambe naye nja kukola ki nja kugenda nga tukyakala bulungi nnyo era tewali waatoma nga temuliimu bino byakugira kuzina mpere temuzina mpere ebyo bwe muziridde ani mwazina mapiano anti ebyo byonna ffe nga tetubiriko omuntu ng'azina wali n'olaba nti kweri music yamuli nga omwana akutte munne agira bugizaati bagiyita zero speed nga n'ebigambo abimugamba abimutuuka mu matu naye nga buli kyamugamba kyonna tekikoma mu matu paka mu mwoyo nebikirira paka mu mutima wansi n'abirowooza nako wonyini wabirowooleza era mwagenda ng'okumala oluyimba ng'asazeewo obaddayo obataddayo kyova olabaho kati naye nga munaamugamba ddi ekigambo nga mubuukabuuka n'awulira ddi byoyogera otya oba ng'aboggoka obuboggosi mwena mwesukira ebyo ng'obigambanga kati nga walabye abaana nga bazina amazina awo ate kikwetaagisa kyova olaba kiraabu bwe baba bagizimba kati kyebayita okuzina bwebiba ng'ogenda mpolampola kyebayita okuzina naye okuli okulwana tekusoboka abayimbi bamwe bayimbako ne bakoowa ne bajjamu ne ku ngoye anti omuyimbi ewaffe nga bw'ayimba onaatuuya naddi atazze kulwana mwe mulwana n'ennyimba kuba temuli bayimbi abayimbi bayimba ne beeyambula nedda abo yaba tayimba aba alwana n'oluyimba wali olabyeko Chris ng'ayimba ne yeeyambula kuba ennyimba ayimba luyimba n'alukola ki wali olabyeko nga gundi ayimba oba lutalo oba jamikali kyakale nga abantu abayimba abalala tebagambe ndi mbavoola nga jamikali kyakangamba abadde ayimba yeeyambula jamikali kyennyimba ze anti ze kyebayita ennyimba mu bulamu bwange kati oli eyayimba kati eri wamaranga bwe yabanga ayimba ng'olwo lwaki neesiga be n'akasanga batajja kumanya wamana mmiro siri kuleka sirowooza nti kiribeerawo ndisobola ntya okukuleka nkuveeko kikafuwe sikulina ekwana eri mpalampye kati anaatuuya naddi sijja kwongera ba bandoga bandoge oba bandoga yakalala aka evergreen nina buuja nti yali mukwano gwange kuba twalinga naye ekyo kyekintawaanya oyo Elisha Mawamala olwo oluyimba baluyita Letitia ezo yaluyimba tuli wali okuluyiya ekyo kyekintawaanya nze olw'okuba omuntu gwensuubira okujja okundaba mwana w'abantu mwana waabo okunjagala nninnyisa ddala era okujja okundaba nniŋŋanga wangudde akalulu abange mumanyira taata bulijjo abaayogera no ku music ne batandika kati Semakula Misa kinga mbadde njogera ku music tayinza kunyega kigambo kyonna Mariam ndagire nga mbadde njogera ku music tasobola kwogera abayimbi bonna abategeera abamanyi music bwe mba njogera n'oyogera basooka ne bawuliriza kuba vocal njirina nkimanyi nti ndi omu ku people who have the best voice uba wakana ate nga mbadde ndi mu kubwetegereza abantu kati n'olwekyo music nakugambe gwe oba oyagala ojja ne twogera nze music abaagala ennyimbo bawandikira daddy do you welcome them bw'oba tolina lujanja n'ekirala like otunuulira ddoboozi lya muntu okumuwandikira buli omu olina kati bw'oba owandikira omuntu oluyimba omanya nti style gundi gy'ayagala omanya nti asobola biiti gundi kati toyinza kubanga owandiikira Juliana n'omuwandikira nnyimba z'abakisimba aba tajja dduyimba naye bw'omuwandikira rumba ayimba ne bw'omuwandikira regi nga regi type ayimba ne muwandikira kye bayita samba
Lero twetolereddawo mu clubs ezaaliwo edda music wedda yalinga era club zo nyingi bayambalanga batyanga bayambalanga bulungi nnyo mu kucakala muko babeera embeera yalinga ate ekiseera kyatuuka omanye ekyalinza kwa mini kyalinza okunyuma ennyo nti ate yali aweze mini oba oyimba oba toyimba oba otambula bibyo baki nga lugoye buluteeka okuba nga lutuuka mu maviivi ekitone nnyo nga lutuuka mu maviivi yali standard y'okwambala kati eggwanga neribeeramu omukisa kati nga abayikireka nga bo nabo balina night club yaabwe bagiyitanga Victoria Night Club yava dda nno nga weeri Victoria Night Club eruddewo nnyo ne Nassanga ne Nakabiri zaaliwo 3 yawo Victoria yali ya Grace Lubega waaliwo Nassanga nga ya mukyala Nassanga ne Nakabiri nga ya Nakabiri zaali nga kireka awo ekyemmanga wali Crane Bank na wali ku kikuba ekikirire Namboole awo emboozi ya muzeeyi teggwa biki Malojja naye Nateete ate waliwo eri Kakuuse oba ne lwali likyali waliwo Bristol Night Club waliyo Katira Bamba ebyo byajjo wano ebyo bakubamba byajjo naye eri bagitanga Bristol Night Club tekubamba ngambye bagiyita la Bamba tutandika wanene nanga nti ekigambo sikimanyi kugambye byakubamba la Bamba kati mbannaye kankomawo manyi saagala nnyo bintu byakunteeka ku nninga ekansanga awo walingawo bagiyitanga Riko ekansanga wa bbeeyi Kabalagala yalinga Kabalagala ekansanga teyali wa bbeeyi nze nagenda ekansanga mu 1980 tewali wa bbeeyi kubanga wafunanga ennyumba ng'ewedde ngeri ku mitwalo 89 kakadde kamu ennyumba ogigula ng'ewedde ogigula fule yiyo nga kakadde akamu kavaamu kati senimeka ndoza bwe bukadde nga 820 muzeeyi yali wali wa bbeeyi kitegeeza ffe abaabeerayo twali b'amaanyi kiti onyongera kunninnyisa kuba nvuddeyo 89 wenviiriddeyo wagitunda amanyi teyatundibwa yasigalayo ennyumba oyo ye muzeeyi Kagatto nno tusinkane ku Lwokutaano oluddako atuleete komenti ng'ogambe atunyumize ku mboozi bweti atunyumize ku kyafaayo atunyumize ku kino atunyumize bakolanga ki ajje naye ndowooza babiweereze buwo butereevu kuba banabisa mu comments engeri gye ziri comments omutwalo ogumu n'azisoma ddi ozimale tujagezaako tusome kye tunalaba kisusa obungi kye tujja okuleeta olina mbaddange obadde obagambye nti nze sisobola kukkiriza nti musajja omukazi yanziruseeko kubanga simalaako ndi muyitirivu eddagala muzeeyi aliina ojja buzize Kagatto ojja kwebuuza lwaki bakampita ojja nze nikolako ate nabino waliwo nabanyogedde buyo manyi ombuulira nti ngo bw'obeerewo nga umeme ebaako bw'ogenda walala ate umeme neevaako mukazi mbwe baba babaloze gwe jangu ebyo mbu ate bwembeera eno mbabwe nti ate bwengenda eri nekivaako jangu bwengenda eno nentuuka eri nti ate simanyi nti oli mukuba siraapu emu siddamu kusituka okola ku basajja bokka kojja anti abakazi mbatya mukazi namukolako nti manyi ebintu ebyo ebisinga obungi tebitera nnyo kyetaaga gynecologist abeere ng'akola ku bakazi nga n'omusajja naye alina bakola ki kankole ku basajja bokka n'abakyala ajja kujja ewoono bonna obwamaka nze jabba wandowooza bitereka bisambi bitereka nze essimu yange bagimanyi essimu yange mugimanyi enamba ya kojja mugirimanyi eri 07552 432 0752432 mwena abanaddala ennyo abamanyira ennyo akasabbuuni mwandivudde mukavaako ne mujja ne mbawa eddagala erijja okukabalemesezako ddala ne mukiwona kubanga mugenda okuvaayo nga muli baluyongoyongo muli baki benywera muguwa teyakaze kiwato naddala abali e Bulaaya naye gwali e Canada oba Denmark oba Sweden obyo obudde bubi nnyo butera okuba bunafuya ne muggwamu ojja kujja nkuyamba enze ate ekirungi nti ne ono waali ono muwala wange ye kuba ye ataatambula eyajjayo manyize sikyatambula ye atambula najja gye mubeera abajja bikutuusaako lwana abajja so kale n'olw'ensonga eyo musibe bulungi mweraba